Kanaya gwetala ikwe kubira Uhuru Kenyatta simu namugamba ino okubeerawo. Naye utabayisuwa nga wali omukujjukujju. Ekisoga ne bagamba byonna byabadde abayidingirako emyaka 35 international community yamaze okumugwamu. Tuli zonna zadde akozesa okufera bannansi, zadde akozesa okufera international community, bamaze dde okumugwamu. Obukodyo bwonna bwabadde akozesa bwonna. Kati yakomaawo nasanya Kabadi ne Kabya. Nakubira Kabira essimu namuga ati Tshisekedi bw'abajja gwe mugambe nti tulina abayeekera wano teesa naye omugamba gye fuleneze ansabe nti ansaba abajasi bajje Kongo batandise okulwanisa abayeekera abo. Lwaki nabagala tutabayiswa conflicts zonna ezibadde mu East African region nezibadde ku continent ya Africa zonna conflicts ezisinga obungi azibaddemu ne invisible hand with an intended benefit eyokulaba nga afuna sympathy from the international community. Zonna obulya bw'abayeekera bwonna obulyawo bwonna. Genda Southern Sudan, genda Sudan y'omambuka, genda mu Congo, genda Rwanda ekita bantu. Zonna talk about the genocides. Talk about all the conflicts, the political conflicts. Zonna ezisinga nezirya mu Central Africa. Nkikubuulira tutabayiswa azinamu invisible hand. Nekana olw'okuba bino byonna international community yamaze omumutegeera. Entale Somalia, Congo byonna ebibaddewo. Anonye sazi oyekwata ku bisubi ati anonye oyekwata ku bisubi kitwaki mwawulya nabagamba wano lwaki teweebuuza kibuuzo Uganda mu East African region mulimu entalo mmeka ne lwaki teweebuuza kibuuzo lwaki mu Africa yonna why is it that Uganda yesinga ba refugees abangi 1.4 million refugees lwakuba tuli bulungi nnyo gwe olowooza tulina ba refugees abali mu kakadde akamu n'ekitundu kubanga lutabayisirwa ayituwa osipite banya kulimba Uganda mu Africa yonna mu nsi yonna yakutaano usesinga ba refugees buno bwe bukodyo bwadde nga akozesa okufeerako international community. Central Africa yokka ye region yesinga okubeera blood ennaku zino mu African continent yesinga okubeera mu entalo awo mu Central Africa, Mali, Central African Republic, Guinea awo wonna ntalo njereere isizawo zonna naye teri nsi eweza nakakadde kaba refugees. Naye gwe Uganda ali eno mu East Africa. There is no war in Kenya, there is no war in Congo, there is no war in Tanzania. Wonna ba neighbors betulina tekuli nsi na lutalo teriyo nemu. Nego webuuza lwaki ba refugee bali awo akaddekamu almost akaddekamu n'ekitundu. Akaddekamu n'ekitundu. Is it because Uganda ina resources ba? Kwekyebuzangako. Naye nga ogenda okumaliriza nga ba victims bano bonna obutalotalo obwaliwo bu conflicts bonna genda Southern Sudan bayekera ba SPL genda bayekera ba M23 genda ba ADF bonna abadde mu bibira bye Congo bonna tabayisoya basimbayo aplantingayo. Sazo yagambye Tshisekedi bakoze olukone Kabila naga Tshisekedi wogendayo mugati namu nabayekera bamaze okuteesa ne Kabila kubande Kabila ya planting omusajja no Tshisekedi mukaluke Congo DRC yalibwa akubiri nyalo okubanga system ya Kabila ali ekyaliwo nga bannansi bamuganye yakozesa advantage yo okuba yali atya controllinga system ne bayira Tshisekedi bamuyisaawo kati namu controllinga namuga ati gaba utabayisirwa awereza bajase Congo kyokka mu jikira Uganda wetwogera sawa zino Congo DRC yajiwabira domusango mu International Court of Justice eyaka tujicompensating $4.5 billion 4.5 billion dollars. Resources zibabayo embawo zibabayo kopa gwe babayo ne resources omulago babayo lutabayisirwa government ya lutabayisirwa njamazo planting ayo abajasi bageze kulwana M23 bageze kulwana ADF ngana buno obubinji obubiri lutabayisirwa obwabayeka ya creating a war nemu kusirwa zensi mu Congo emusaboteka y'abajasi luwasebo teka y'abajasi Congo eyagala Uganda gisasule $4.5 billion. Ezo ne bageza ne bazigatta ku banja etubanjibwa. Muna Uganda tuga buli muna Uganda sazi nabanjibwa kadeka mu n'ekitundu. Irrespective of the age, irrespective of the gender, irrespective of the tribe, as long as you are Ugandan. Buli muna Uganda bawa mwezi gumu bawa lunaku lumu bagenda zali bwancha abanjibwa kadeka mu n'ekitundu.